Welcome to the show. Like I told you, it's a Friday. Usually Friday mbera msanyufu. Nino Rugamba, I get to hear stories from the horse's mouth. So even we were supposed to have somebody to it. I can't see them, but MWASUZE MUTYA. Let me wait. Okay, we were supposed to have somebody interesting to hear from naye abadde tannabakutuuka, so ngambye kanziyo ngira mbabuuzaako. You could be my guest today. Get your phones ready, mujja kutukubira ku masimu tuwayeemu. Okay, as we wait for Mikey, seems too funny. Maybe he'll pop up in the middle of the show to tandikira. He's made a name called TikTok. Don't take a pressure now. Don't take a pressure. Go to so wenju. Yes, twagamba omwezi oguwedde omukazi avaamu agenda avaamu gumiikiriza gogo tusoso pangisa enju. No, don't take a konze wasi please. Nina byendiko bananga wa taata soka wetonde toyingira wano notakozayimba ye mama ngopima ntule wansi nzirugala tutunda bano okujja nti nva mu field naye wabaaki kiwagolodde oyinenjo. Do you know how respected this show is? I know. Kati nzize mvugalambo nzize mvugalambo tolaba zinengo yatendolowooza yampadde notice. Oh, bisenge mwenda, swimming pool, parking ya motoka mwenda, emitwalo 4 oyita. Damu, swimming pool. Bisenge mwenda, swimming pool, parking ya motoka mwenda oyita. Yagezaako. Mfulina ya 15. Nima parking ya mwentono n'ekirala bakozi banno begendereze. Balogo. Ekindwisizza Ruth Kalibala ali kuggwe. Mugambe kangende ndabe Landlord yango byo agamba birala. Mbuki. Muge Farida nga talabika mutima ogwo gw'omulangira. Nangamba Mikey Farida mu bite wandigenzeeyo. Nimuga kangende ndabe. Katula kyoze ngate bakulabudde. Owange. Wegendereze. Ogamba otya? Ndi bulungi. Jebale. Kale. Oningonyirira ebyaddala. Bizibu. TV teri feya. Chenkola justice. Wow. Wabula Calvin. Ate no comments gwe gusoose. I know. Bangama mudabika bulungi in person than when I'm on TV. Banango olabika bulungi. Lero mufunye omukisa ogukimulangira. Oli kugundi. Ndiko. Mobile money. Kwe. So me number. 99. Katumale program kutereka obukadde 2. Jebale. Ne ku 2 ebyo lwakitogulako engoye Mikey. Engato. Zino za food. Ngoye za food. Nina boutique e Kampala. Zaaki? Food. Okay. Mba mu food. Oyine taka. Nyingenda kukola bukatumale. Basera nendivaako. Bane wononga wanyirira. NTV. Mukama mulungi. Amen. Mwebale kola. Bakuyita Mikey ani? Mikey daddy who? Amanya agaddala. Bampita Sebbamba mama. Sebbamba. Dibinyo. Chikachi ekyo. Sebbamba. Oyo olaba oseka sinagamba lya salabwa. Sebbamba begira ki? Tuli bankima erinnya lya kisiru kisi. Oli wankima? Sebbamba. Naye weddira nkima? Ndi wanyonya abenkima bafana we kama mulungi badde mayi weddira nkima azire ku mpologoma. Soko oleke. Sebbamba linyali oba badosa. Abampita Sebbamba salabwa. Mikey daddy. Bambi. Bazadde bo bebani abatalina kisa. Otumota munno Sebbamba. Mama wange bamuyita Nabanja Amina. Okay. Ate daddy. Daddy kamuleke. Kikito mwagala. N'ensonga zange amwagala nnyo by the way. Yes salabwa. Oba ye Sebbamba. Jjajja wange ye Sebbamba. Okay. Ne jjajja wange omulala ye Salabwa. Kati anti ffe family ze tulimu eyo omuntu takuviiramu awo. Kati Farida we nkuzaala nga ngamba gwe Salabwa. So that erinnya lyo litambula yongerayo mu generation. Mbona bangamba jjajja wange Salabwa yali atunda mataka. Ate ze neewuliza Marinwa yali alunda Salambwa. Farida limbonyabonyeza. Salambwa yannumako.
naye mwana wattu teryansi tesafa essalambwa lyannuma nomwesifo no erinnya lya salabwa limbonyabonyeza baŋŋamba yali avuga boda tezaaliwo no yalina meeti yali avuga kapikipiki ekaali kapiki nange era siri bubi likubonyabonyeza owa boda wange banemunyambe bamufunira akantu wali baga abasirikale bamugoba kachika reflector jacket nedda mbu tewali parking ate bamugamba deri mbu anendere ku parliament aderi eno chair hours bila jakudde tandika ate gwo agenda okungu pa million 2 toina agende nina entambula naye I was time bad okisegeera kuba emotoka ngi parkinze eringa gundi nefuna kaboda mbenga nkusanga Garden City jamo ku governor ngotambudde nnyo ku boda nina motoka Farida I know ze motoka zo kulage bifaananyi oyina Subaru Mercedes no nina ya no Chevrolet tenajja lero jidde mu ni mugundi mvuze Chrysler wali ojuliddeko Jeep Jeep ndala ku Chrysler nyawo tombuzaabuze Chrysler koza sente zakeera soko mbwire salambwa ya kulumeti era mwaliwo munaye salambwa mba ntudde mu kasaawe ndina akawala myaka emekeejo nabitandika nali muto saalwawo gwe wakakwana ke kakwana twali tetwekwana twali tusoma nze ensonyi nzirina pozi nga kamera zivuddeko wentabuka naye twali tusoma bitabo kati esalambwa ne lijja ekyannuma kisota kiba kimpi tekirina na height nekinnuma ssebo nekidduka ngenge ekintu nga kiba kinene kibatambulako kituuka kityo batuukako olwo sensenzi zange zitunuulidde muwala salambwa kati nno natya lyannumisa swaga lyasooka kuneezinga kugulu tekisoboka salambwa tasobola kwezinga ali kuki anti lyeta liti limpi naye we linyiiga liwanvuwa tekisoboka olwo lineezinga kugulu kwa left ate liruma right katuveeyo bakuzaalawo ndi wa Kawempe ebyaddala banzaala Kawempe abanziika Gayaza era byebimu Kawempe ne Gayaza naye nga banzaala Kawempe nkulidde Kibuli ng'otambulanye namwaluwa nakulirayoko nkulidde wantu wangi ensi yo yali eŋŋaanye Katonda n'akwasa gigi ate nga toli mulekwa ayino muzaddewo watuukira okugamba mwana gwe genda nga maama wakulabira wali n'agamba laba omuzimu guno omanya otabuse ku myaka emeka we bakuta ne bagagenda obuzibu bwe nalina butaagala soma kuva dda wali toyagala bitabo ate nga ndi mugezi no ekyali kinsumbuwa ate kino nkigaa buli muvubuka ali eyo ekyali kinsumbuwa kyali ekintu kimu kwagala laba firimu naye essaawa eno nina firimu zonna ku nsi naye sikyaziraba so obudde kyensobola ogamba omwana ali eyo just soma bino ebisinga togenda mukonvinsinga nga naawe oyagala mugamba mbu soma firimu onaaziraba dda naaziraba dde nga naye zikulemye okulaba anti kati no sisobola gamba mbu siziraba lwansonga tayimu ebaddewo nga nziraba lockdown nalaba firimu zonna ku nsi pozi empya gye baakoze obukozi nezisinga naziraba naye omwana kyekiba kigaana osoma olaba effirimu osobola olabako akatono ate kati bo balina chance ffe twalabanga firimu naye nga tuziraba mu black and white jjajja wajja ekiro nga tuteekako akaveera ka kaladi nga otulaba ku bantu abazungu naye misana wonna jjajja nga akatereka nga bwakomawo nga kavayo mu kisenge nga balyoka bakatuuzaako eyo tivi wagirabako Farida wagirabako naye yaffe yali kaladi nga esooka neyeteeza okukala black and white zibeerako ne ziwuuma paka 12 kadongo mwe mwalina ku ssente tetwalina ffe yaffe ng'ekolerawo nga kaveera oteekako kateeke ne webale kunyirira webale kuseema ndi wajjajja tondaba wakulira wajjajja bambi so mami kiki wali wa mutawaana nnyo tasaana kukuba nga bwagezako kukuba olwana okugunjula mama wange walina amalala mangi dalu lye lyali linsumbuwa naye nga okulira yanfaanana nnyo mama wange okulira wajjajja wange njakiza kusoma
natandika okusomera ku Bright Future ye Kawempe kati nga tewali ngeri gye nsobola kujja Kibuli kuba mamange bamuzaala Kibuli kati nensoma paka mu P7 jjange naafa wete we navaayo nenzija nentandika okubeera Kibuli. Okay, maama yakutwala ewa jjajja mu kusooka laba jjajja bwafa namukomezawo omuzimu guli gwagambye. Mama wange nga buli wandaba ngamba wana omuzimu gugwo omwana naye mwana gwe naye namusombowa nnyo. Mwali muwerako oba wali tuli abaana tuli mukaaga omulenzi omu gwe kati wandibadde mukakka mukuba okulidde mubawala? Sikulidde mu bawala nkulidde buli wamu. Naye nga abawala nsobola omanya omuwala nenkutunuulira nti nemmanya Farida kati mmanyi kyoyagala. Njagala ki? Kimbuuze. Onjagala ki? Oyagala nze. Era njagala gwe kuba ndi ku show neetaaga guest. Nekirala kyoyagala nkiraba. Ki? Sente? Pizza. Sente ngenda kukolako. Sirya pizza. Tulya pizza. Olya ki? Nti eŋŋano. Chapati. Anti yaŋŋano. Yaŋŋano. Kakomando kakolera. Nkoma mawanga. Nekitaffeeri. Baleete. Kale. Tukubira obaani. Ijuka. Biru yangi. Kale, Mikey seems too funny is the guy. He's a known TikToker. Abera ku TikTok Momomanyi. He's also on these other platforms. Akoze erinnya lye, he tells me nti yayagala nnyo kubeera omututumufu, so we can say he's living his dream. He recently got verified, which they say is hard on TikTok. Nange simanyi lwaki. Maybe ajatuangalira ajatubulirako. He's made quite some money, okay, on those apps. How can we utilize these things to better ourselves? Okay, tugenda kwongerayo emboozi yaffe tubadde nga abasaagamu, but he is the guy. Tovao. All right, thank you so much for keeping it. MWASUZE MUTYA tulinde Mikey Dad Sebamba. Oba Mikey seems too funny. He is a graduate. Yakuguka mu graphic designing. Musajja yakolako nga engineer nga designing nga biki LED graphic screening. Mwebyo. Yes. Naye n'agamba bino tebigenda kuntuusa ku kirooto kyange. I want to be famous in Uganda and abroad. Okay. N'ayingirira omukutu gwalaba oguyinza omutuusaayo. Era ndooza gwe gumu kugumuleese wano. Montebeno. Mikey seems too funny. Mikey seems too funny. Sweet like pancakes. Yeah, sweet like pancakes. Yeah. Okwangerako. Mbadde sikamanya. Erinnya eryo neeyita nnyo Mikey naye edda neeyitanga Mikey Platinums nga nkyatunda engoye. Lwansonga I used to love Diamond a lot. Kati when I wanted to start doing skits. That is last year. I sat with my boss, netu drafting amanya. Boss where? Steve Jean, Phenon Records. You are the boss? Yeah, up to now, is my boss. As a manager? Yeah, management. I'm signed under Phenon Records as a comedian, not a musician. Naye manager wange mulala bamuyita Maureen. Hey. Yeah. Okay. Kati nga tu drafting erinnya. Yeah, nanga nempandiika nasooka teekako Mikey too funny because there is a Nigerian guy gwe nalabanga bamwita Josh too funny. Nangamba awo oba okopye nnyo. Nemugamba naye nze siri sure bino byengenda okukola oba ndiki funny but bino abantu bye bajja wano ku ofiisi abayimbi ne bagamba nsesa ngenda kiwa mu try. How about neŋŋamba Sims kuba siri sure. Nangamba yeah, that will work. Nanga naye panvu. Tibajja dimanyiira. Angamba anyway tugendera awo. Olwo ekirowoozo ky'okufuuka comedian kivuddewa? Ekyasinga okundeetera okutandika okukola skits zino oba comedy wa online kyali kimu. Nalabanga ba Nigeria like they were making it. Nalabanga ba Sydney Talker, ba Lolamba, ba Nasty Black nga they are making big monies, yeah? Like nga bafuna endorsements nenga omulaba just endorsement nakola akantu nga kali funny nanyigawo endorsement nekiggwa ne bamuwa sente nengamba can't I do this? How about wali obalengerera ku ki? Instagram, YouTube, nenga sina TikTok.
yanalinze TikTok sijagala lwansonga kale kyali kyaginemesanga ndabako bawala bemola serero nalabanga nnyo ya gold vivu nga ya trendinga ningamba eno yaba ya kuyimbirako kati so I decide to venture into this naye kyali ekyandeetere nnyo okwagala okukola because fenon twalina equip camera boom mic buli kimunga fenon wayingirayo at what stage fenon nga nakamala form 6 yange mu vac nali ntunda ngatto batunda ngatto ku fenon no nze nga Mikey nga ntunda ngatto nkugambye nayitanga Mikey Platinum zedda kati nga ntunda ngatto kati lumu mba ntunde ngatto zange nga nziteeka mu bag nenfuna ba client ku Facebook nentwala I deliver so there is a guy bamuyita Jovan Kavuma may his soul rest in peace yatufaako yeah so yali chali wange namugani nawa ningatte ezakabi nangamba blood letayo engatto nendowooza letayo pe yanga nnya bana abaana bawano bagula kati so that's how I enter Fenon my first time 2016 I think ngagwako I enter ndaba abavubuka bato bevuga ningamba wano sivaawo nedda tekyasoka kunzijira na mutwe ningamba bannange biki kati kuva ku boss agide mu benzi olaba Giovanni ayina kijipu olaba oli ayina nga bonna olaba bali well off ngamba wai nembaguze engatto naye kyankube wala engatto ze tutunde emitwalo 4 nga njogera nga agezesa nengamba eyo ya 15 omwana nga talamuza ngagamba yo nayo jimpe neyo jimpe nava mu Fenon nga nkoze million 2 kati bwe nafuluma wabweru wa gate omutima like omutwe gwange ne gungamba naye Mikey bana abana basitula byuma tosobola basitula byuma like tracing okola yesi tobisobola mwoyo nangamba ddayo munda oyogere ne Giovanni olabe so I went to him ne muita nanga ekichi tukubaze bubi ne mugamba anina kyenjagala okubuza ni mugamba mwana njagala kukola nangamba ni wano kola tewali buzibu it was a free soul kati nangamba kampita Adam naite yali atukulira gayi nambuuza wakoma mu class ne mugangenda ku campus naye namaze form 6 nafunye 13 points nangamba wakola computer ne muga ya sure nangamba jangu encha just like that encha nenzija engatto waziteekawo engatto olwo mpunze bampise eno kati nenzije enkeera I think gigi yaffe yasooka yali wano ku Serena as a casual nenkola fedde ne bampa emitwalo 5 nengamba ho wano sivaawo that's how I entered Fenon naye natandika actually nsitula byuma babita truss kati waliwo ezo LED kati nga kano ka screen akatulie mabega sobola okapanga nenka connecting and I do anything with it kyenjagala ono seka screen no like no this is small. It's not very big. Small kugwe yalaba ko da no like nsiba screen enkana ino room. Neno room ngabo ogira bansobola ogizimba. Yantula wansi nenkola impressions nenzikusindikira then nenkuwa quotation nenjizimba. That's what I've been doing. Okay. So gonna class and zigenda zikola. Yeah. That's how I started. Is that where you were motivated to sing? No, katyo era okuyimba kwali awo naye ngendo yimbamu omanyi mukama waffe ali open tulina studio naye nga njagala nnyo bowa akabi kati nyingira studio nyimba akayimba kange nomukulu mulinda ndowooza njiyeewo lyrics enzibu omukulu atya nga mukulu Steve nimbe akayimba mbadde njagala gyowuliremu yangamba mani ndi bize kanzije n'agenda n'amala najja yawulirako katono nga lwakatandika n'akayimba k'ebigambo 2 nangamba mani tojja sobola biveeko n'afuluma nengambirawo omwana ne mga akadiriiting eyanguwa we wakoma ewe nakoma okajjukira kayimba kalina ku YouTube kati zokole kate ku YouTube katukayo katenga boost ekendose omukulu nanyiga we yangamba ebyo mwana ne mga akadiriiting producer nansudia nga kagenda kola kagenda kati munali nkuba rap omwana nanga kagenda kola Mikey kajja ande kaze
nankakasanga we kagenda okukola but the love I have for music natuulawo ne ŋŋamba one day if I make the name njaba nsobola ofuna bano abayimbi kati right now nina ennyimba 3 this is like a surprise no kati I just future musicians on my name siyimba naye nsobola ogenda nenfata Daddy Andre ne mugamba tukole oluyimba nakkiriza kati I have a song with Daddy Andre bakayita Fire I have with Prince Omar bakayita Binkolere then I have a project with Spice Dana gobera na nyini ruyimbo luba lwange then ne banfuturing that's the love I have for music naye nga toli awo nti omufunamu music I would say numbers zetulina ku internet for example kankubulire nina emitwalo 4 plus ku YouTube naye oteekayo ka comic kaddakiika emu ne kaleeta $4 nga 4 naye oluyimba lusobola oleeta $3 nga 3 kubanga omuntu yenna ajja luwulira and remember we want the whole crowd twagala buli omu naye oba wano mu comedy wo oluganda togenda pooling abantu bamu so ezo ennyimba bimala zikola zijja ku channel yo oba ne bali batwalako well and good nze ndi okay with anything kubanga nze ensi mukyala Farida ndabandabe ensi wobeera nnyo serious ekulemaya kati otandika oyombera oluyimba yanze I believe Daddy Andre watuuka ku stage n'ayimba oluyimba lwe nakola naye aba nnyambye kinkolera naye oba kimukolera at some point so nze I'm down. Do you see yourself singing mu maaso awo? Amina naye biganye ojakumalamu amaanyi nedda teyammalaamu maanyi naye okuyimba kuzibu by the way ate okuyimba kwena kuzibu kuzibu funa kibiiti ki ekigundo olaba abaana ne bakola challenge anti olabe comment eziseka anti ziseke naye nga gwoyimbye I'll give it a try maybe but for now I'm so focused on this comedy thing ndaba nga kiina gye kisobola okuntwalamu kubanga it has been a year n'emyezi kati nga 6 but I'm somewhere zaani ali wanesaawa eno because of doing skits online. Okay. So okyaliyo ku Phenon nga bw'ogambye oba watuuka n'ovaayo then you just went back for Steve to manage it? Not really. Phenon isobola vaayo kuba nsobola nagenda ku Phenon nga nina ndaweemu ndabira ddala nga wakaya oba nkikunnyonnyola ntya sisobola I can't part ways with Phenon ebbanga lyemmazeewo yenfudde Mikey kuba nze nga sinnajja mbina okusimanya kuzanya skit I was well off I had the transportation company nga ngera ndi mu byamatakataka like I was okay so siraba saawa yonna va ku Phenon. So graduating otya okuva mu musajja asitula ebyuma let me take that direction kati okola the 3D okola graphics bikiŋŋende ku isibati okusoma I think era Phenon kuba omukulu yaŋŋamba genda osome nga bw'okola wali obivuddeko no maama wange omumanyi tasobola kukkiriza ajja ati mukambwe nnyo oli so just maybe kyenamutikulako omugugu kumpeerera I did that myself. Okay. No graduating, graphic designing, no mukolako for some time. Paka kati mukola. Gana kasente kaje. Then osala wote nagamba katika kwatene direction ya kazanyiriza. I've been at Phenon nga bwe nagambye from 2016 nga bien kola already. No siba screen, no kola chi, no siba screen nga byebimu kati natuuka time I think obengeri gye nagendayo nga nkyali nendaba nga bintamye ate already olina businesses endala ezirunning nendaba nga bino nga byebimu myaka kati ngenda 7 kati idea ya comedy we yajjiramu kati credit gyempa bosi wange takuma ni tasobola kugaana kintu kyolowooza kasita kibanga sikibi togenda kukuba abantu biki agamba give it a try akuwa n'ebintu nagamba oyagala yimba kamera weziri yimba studio weri mukwate kwegamba yagala you go genda ogezesa olabe so bwento bwe natandika nengamba omanyi kankole ku comedy ndala olungo omwewulira munda mugwe reason being abayimbi bangi bajjanga ku office awo bendabidde ebbanga ba Irene Ntale, Karoka Sita, Vixon, Apas nenga bonna bangamba yo funny
gwe gayiga oli funny gwe gayiga oli funny ya emyaka egyo gyonna nga tetusobola beera awo abantu ne bataseka so oli funny nenga naye lwaki tewakigendereranga naawe wayogeranga bwoli yange obeera onooyogera ebintu omuntu n'aseka kati mutima ne ngamba how about I perfect this naye mukama mulungi myaka ebiri I'm not so perfect simanyi kubanga era mulimu comment egamba tosesa of course sisesa because I'm not sure kyobola neita sims naye at least I believe I'm trying ya myaka maybe ginajja I will be perfect first kit yojijukira yeah first skit yange nagikola ne Unknown Prosper yali ayimba nga it's me nga nyimba kumbe yali oyimba gaina na twistinga camera na mulaga I think I watched that yeah, that was no my first wa camera yes okay nasoka no kateka Instagram no kati ngenda antya ku TikTok last year mugwokuna twakushootinganga ebintu nembiteeka ku YouTube my first YouTube page kati omanyi bwe tuba tukola ebintu tulowooza tugenda baba akabigga olabira wala kati nga mulimu budget mpangisa abawala tushootinze camera crew production crew yange njirisiza kati nenteekayo video yasooka kalika video nga amasanyalaze gankubye omuwala yansanga wisamu biki munju amasanyalaze ne gankuba kati nenjiteeka ku YouTube Farida amaanyi ganzigwamu mu nnaku bbiri ng'olina views bbiri buli lunaku ne view nyingi naye kyasinga okumalamu amaanyi kyova olaba this goes to everyone out there obanga otandika ekintu kyotandika tobuuza bantu bansonga omuntu gwomanyi tagenda kuwagira at the beginning tekisoboka nze nalina essimu nga nina abantu Farida 6 kuba nalina ba client emikwana abawala nenteekayo nembagamba banaye go and subscribe to my YouTube channel nga bayitayo buyisi kyayika yalinze ne mukyala wange mu lunaku ng'abantu tuli aba babiri subscribers abane views babiri naye nga status erabiddwa abantu nzijukira baali 4 nentandika oteeka yawe ezikolima naye mutima neŋŋamba abantu benkolimira ate abagulira masimu nfeeki nabo so obanga otandika ekintu tandika bibyo so YouTube enema ntuuka nzigwamu amaanyi kati lwaki nkomawo Steve yambuuza banemufulumya equip wange naye biki byemukola ki byemukola nga naye nga ngenda swala kati wamusindika ku channel alabeko channel toyinza musindikayo wali vyebbiri kati kyali wange nanga naye waliwo ka app ke bayita TikTok banaye mukamanyi mugamba nangamba kagezese blood kuli views nenka downloadinga naye saakola account kati wetwakola ka video nenkateekayo kati TikTok okumala yancamula nateekayo ka video ku ssaawa 10 nenvuga emmotoka natuuka ewange essaawa zaalinga 4 ekiro ngenda olaba kalabiddwa abantu 15,000 tomanyi nga kuliko comment ezo bannange yofane neŋŋamba otyo olwo kaliwa kano ke wali ne unknown neŋŋamba otyo bannange tagi misimanya yeniyo video neŋŋamba baasi wano wewatuufu so mukama I think ekyandeetero trending ennyo mostly mu Uganda yali lockdown koza abantu bali banoonya kintu kyonna ekibatwalira we batusiba boom kama yanyamba omwana w'abandi naye bansiba naye waka wange bamukwatayo bukwatiza yali azze kulaba ku boyfriend tomanyi bamukwatirayo ne batukwatirawo katonda yatuyamba tetwafuna baana oba kyajja kitya naye anyway nkiraba twali nnyo mu comedy baana ne tubaleka mwakozesanga simu watuka bwalaba nga byangu bwe bite bya equipment ya nembitfiisa nakabiddamu ebyokozesa equip because I had to badde kati nina byembala bingi planning okukolayo omuzannyo ngutwale ku PM so abasajja olina obbalaga yo osobola naye luli nali nabifiisanga nkola skiti za gundi ezo zokka zawaka ogambye wa downloading a TikTok naye tewagulawo account kati account nagigulawo ngenda kukola skiti ya unknown eya Mikey seems wagulawo n'otandika okulaba abantu bye bakolerayo no TikTok naye oba tolina account obiraba
Kati we nali ngendo shooting awo ne bangamba ggulawo ne ndyoka nteeka mu Mikey Stefani nenka shooting. Olunozaako kaliwa? Awo bwali bungi. Naye nga ideas zivaawa mu ggwe? Simanyi Faride. But I believe gy'okoma okwagala ekintu Katonda alina engeri naye gy'akikuleetera kuba nabyagala nnyo. So how do you switch from content ng'oli gwe wakola yasookera ddala ng'oyimba ne unknown to okwagala okubaawo omusajja ow'omululu? Ya omanyi kati ekyandeetera ekyo nze bannayuganda kye nasooka obalabako I've been working in events, but the eventologist for 6 years plus. Naye nga client asobola okujja ne mukolera design eno nadda nga ate alaga tajagala but nga lwe mwagikola yagiwaana nnyo. Katugambe olina setup bweti next year sorry nogamba ekyuke. Kati nze I believe abantu bakowa mangu ekintu. So abantu nabaleeteranga oyo ayomba Mikey ayomba n'omukyala Mikey ow'omululu Mikey nembikyusa nendeeta musima Nalongo Landiredi nendeetamu bamama Gladys lwansonga omuntu ebyo byonna abantu nendaba ngo baba bikowa. That's why nagamba omanyi kansooke kiri ekyemunju nkiveeko then let me go outside nkole content weweeru kuba gwe nali njagala. Wali okubeera ennyo mu nju is because era twali yali lockdown. Yes, yali lockdown. Freedom etambula. Yali lockdown. Okay. So musalawo otya mukyalawo Bash abere photographer, videographer? Na okunkwata. Yali tabyagala okusooka. Nakozesanga bantu manyi lockdown tebakwatira wange bokka Bash ne baneiba babakwasa abantu. Waliwo abawala be bakwatirayo. So nakozesanga muwala yali neiba nga gye ngenda ne shooting nenkomawe wange kadi mukazi wange alabika naga nayo ono. Tebamushooting. Bayinza omushootinga TikTok. Nagayo toddayo kambigezeeko. Lwaki yayita byagala nga tayagala bbaawe? No, yali alaba Mikey was well off. Ngalaba we are okay. Ngalaba katemba gwendimu. Talina gyakutwala. Kanaye bino. Ekisooka actinga nga ayina omululu omuswaza. Yes. Kati after some point nagamba why bba wange kampagire kyayagala so bambi kumbe she was the perfect match ya olwakolayo akantu kamu ngenda olaba ate positivity yakabi nnyo. So I didn't go back there then sticking naye. So bwe mwabeeranga onogamba omanyi funyeyo ka idea kwata kamera? Kyoba omanya tetwebakanga idea ejja kiroya n'omuzuukusa bambi nga tushootinge kano naga omugaa gwe tukole obadde ki ne tukakola. Nyejjukira awo nga tewali any money coming in. Olwobaze oli ku kiri njagala kuba famous. Njagala ba famous kyekyaliwo at first. Not until last. Steve we yambaliramu nangamba that is business. If you play it right, it's business. So wabeera banga ki mwe embeere ya I want to be famous every day ngolaba views eyongerako. Views wezeyongerangako. Views wezeyongerangako. Omanyi ki kasitofu na positivity mu kintu kyonna. Tomanyi maanyi gigaba. Ne woba osotta kagaali. Naye ng'owulira bayita budala. Ng'ate gwe Pawulo gaba ne budala kikyandi ku mugongo naye buli oli wayita Pawulo nga osotta amaanyi geeyongera. So abantu gye baakomanga okuwaana Mikey so nenga waayi kiki nennyongeramu. Okay. What was your first business? Nga Mikey Stefani. More endorsement? My first endorsement yali over my first TikTok money. Yali $1,000,000 nali nkola challenge ya mu Nigeria bamuyita Kiss Daniel. Okay. Baba kubira abantu boli awe simu neja. Baita mu Gold Viv. Okay. Baita mu Gold Viv. Yabagamba tinayo mvubuka amuyita Mikey Stefani, check his content. Check out his page ngaba akusaba insights zokola otya ngazibawa ngabateekako sente. Okay. Awo nga tonnaba kugenda into serious business. Kati then awo natandikira ng'abantu of course bajjanga Mikey nangirako Mikey koloti naye nga Steve ngamba no. For now no.
not until some company came in etwala abaana ebweru. Lwaki yali agamba no? Sente kati then ye yali andaba nga I'm going to be big. Yanga nze ndowoleza nnyo. Steve yagobako miliyoni endorsement y'omwezi nga bampa miliyoni nengenda mu kiyigo nenkaaba. Bakuwa 1 million per month. Yeah. Nangamba kati yalaba nkomyewo nsibye face nangamba woba oyagala kakadde ako nja kakuwanga. But don't downgrade yourself. Focus. Nambuuza golooza lwaki bazze ng'okyalina emitwalo 7 ejja following. Kitegeeza they are seeing something in you. If they want you, basabe miliyoni 3 bazikuwe, because I know you're going to give them business. Their business will boom. No zibasaba. Nebagaana. Baagaana ne bagenda bali batuwa kakadde. So nenkita nenga Okay. Okay, katugende tuwumulemu katono nyo tukoma mubiri lwaki bashu wamukwekange mabege. Amina. All right, we're taking a break. Please don't go away. Okay, Mikey seems to find you. Well, clips were over and there was a Mikey before he changed into this type of content. But nsoko kubikira obokutegeeza ku early President General Democratic Party Mkol Paul Kawanga Semwogerere avudde mbulamu bw'enseno this morning. Family emaze okakasa era don't be shocked when we keep switching oba nolabako on the side nga batulaga ebifaananyi bigenda mu maaso wali ewakaawe omukama agumye ab'enganda n'emikwano gy'omugenzi saakaaba ekibiina ki Democratic Party. Yes. Okay, tujja kuba tubategeeza biki ebigenda maaso okuziika kwe mu maaso ba mu NTV akawungeezi n'amawulire gaffe amalala. Katugende maaso n'emboozi ya Mikey seems too funny. Why did you switch from bidi bye twali tukumanyiddemu n'ojja ku onaabera ki landlord broker? I called myself investor. Ensonga lwaki naswitchingamu era nkizaayo ku nsonga eri abantu bakowa mangu ekintu ekimu. Yeah? You can't serve someone posho for a full year n'atagambako. Yeah. So I believe webibange bya bash last year mu myezi nga 7 byandeetedde abantu emitwalo 3 ku TikTok nga bino bya investor bindeetedde emitwalo 4 myezi gyegimu. Kitegeeza abantu bakyajja era nga they are enjoying me. Era n'ekyo sigenda kirwako. I believe I will come up with something else kubanga era nkizayo kukiri omuntu akoowa ekintu. Mutuula as a team ne musalawo this is the skit we're going for? Before it was me nga nze overall naye kati byakyukamu tuba tulina okudiscussingamu lwa nsonga engeri gye nina endorsement ennyingi management wise bangamba kino tetugenda kikola kino tugenda kizanya ekyo tokizanya ekyo kizanye. Okay. Bash ono lwaki yasigala nnyo emabega kamera? Ekya bash nkiza ku bulamu bwa muntu. Florida najja laga bantu komedia, sajja laga mukazi, sajja laga baana, sajja laga bugagga. Kubanga internet eno eri fane. Abantu tomanyi kye baagala. Ate abantu banyiivu ate nabeera nga tobanenya. Lwansonga omuntu wakulaba ng'osibye akakaaya ako kagenda munyiiza naye nga tamanyi lwaki anyiize. Oba because naye ali depressed whereby naye toyinza munenya whereby ate at some point si kirungi kuba depression yo n'ogiteeka ku bantu naye era nga ogamba owaayo ate yettebwe si. For example nze I remember bino nga twakajja ku Facebook naweza emitwalo 2 nenkyamuka nnyo mu bbanga ttono ngenda olaba mpezeza emitwalo 4. One time I posted my mom. The first 2 comments nga zimuvuma. Just. Omukyalo omulala n'ateekako n'agamba kati wetuvuma kamaama ko ng'oyomba. Just neneebuuza ki omuntu ya obusungu bwabujjawa ku muntu gwatalabangako gwatamanyi. And when you talk about my wife, actually nazze wano because I respect you so much. And this is one of my dreams actually, okubaako on this program. I mean, everyone wants to come here agambe ku bantu oba n'abaana abatulabirako ey'ebweru
what's happening in our life nekirala abantu bangi abatulowooza oba nagamba Mikey oyo mwegomba nnyo naye omuntu oba olina at least okujja at some platform weba wantu wonna omunnyonnyole kuba bino mba sijja bimugamba ku TikTok. This date nga 18 mwezi oguwedde we lost our twins. What? Yeah. She was expecting. So ate nga abantu oba olina people didn't know about it. No, anti kati omuntu abantu tolina bagamba ebyo oba obulamu buba bubwo. Pregnancy ya myezi emeka? Abaana baffe babadde n'emyezi nga 3 ena. Naye kyezo kyenkugamba omuntu oba naawe oyagala obagambe mbasesa naye ninamu obuzibu okitegeera naye nootya kubanga kati si buli omuntu agenda sanyukira ekikusanyusa. Gwe weebuuzamu n'ogamba kati mbalaga ono omuwala katugamba ali stressed essaawa eno she's not fine okitegeera because even me myself siri steady naye oyo oba olina fuluma nogawayi kaneegumye I have to shoot ninosesa abantu. Yes, you're not fine, but go there, do what you have to do because I mean these people follow you for the content. You have to give them work. Naye kati ekibaawo nga kikuluma n'ogamba okay, I wanted to show my wife naye nga I think we wanted the bump lubenga lugeze. Oba n'obutamulaga until the baby's out. No, I wanted to show her naye nga maybe nga luvuddeyo then we do that shoot. We were happy, yeah? And expecting. Yeah. Naye what happened? Obubu omuntu tosobola mujja n'ogamba omanyi kandage mukazi wange lwansonga mwana comment ezo kati weebuuzemu she's not okay ne comment ezo kati abantu bye bavuma abantu omuntu asobola okwetta. Yeah. Ate nga already baali babuuza dde lwaki tazaala. I think people be abusing you naye nga ffe buli muntu aba ne plan ze. Buli muntu agamba nze njagala zaala bwenti sigenda zaala ng'enju yange tenatuuka wano naye abantu ne bakuteekako pressure ninga tamanyi buli mu bulamu bwo kuba naye just anyway twali oba waka nali ngenda kukola live. I think nalaba ajja wansi kuba yava waggulu ku madaala nakkirira nga like akaaba nangamba baby mbadde mukiigo nendaba omusaayi I think nina ki obuzibu so muteeka mu mmotoka ne muddusa ku ddwaliro kati olwatuuka ku ddwaliro ng'omwana omu nga yavuddemu kati awo nengamba omusawo tukoze tutya omu akyalimu biki nemugamba then save the baby waaba omulamu ali. They tried ne bamukuba empisaawo ne tuddayo waka kati I think saawa nga 8 ngenda owulira kuba nali nze neebase like this side ngenda olaba atudde like akaaba nga n'omulala avuddemu naye abantu bo ekinuma omuntu ajja n'akuvuma olumu you've done something to make them happy kuba I believe everyone is depressed out there but it's us ababajjako ennaku eyo kuba tugezaako. All you want from them is not money kuba ffe tetutegeka bifulu. All you want is a message. Mikey, thank you. Naye omuntu najja nagamba tebinyuma not knowing kuba I lost my babies kati kankubulira ebintu byensi biri funny. I lost my babies like nga 18 ne bamverifyinga nga 2 kati we bamverifyinga TikTok nenteekako embeera neŋŋamba you have to be posting every day. I had no content. My wife is in the my wife is crying every day but I had to move out. Muleke munju and then shooting because man so kyobola ndaba nga
mba ninamuleka nga simulaga muntu kuba people are wicked, yeah? Abantu, because they are not happy, they don't want anyone to be happy. Because waliwo I think wamulagako around a year ago or many months ago. Yali bifaananyi oba mwali muzeewa? Maybe they leaked photos, but I've never shown my wife to anyone. Nasonga sikyagala. Kweli? Oba si yeye gutwala? Si yeye. Si yeye. Yeah, I see people tagging me in videos mbuyono naye si yeye. Ziri zaali bifaananyi? Ne video nziraba ku TikTok nyingi. Naye unless I confirm that's my wife, that will be my wife. But if I don't, that's not my wife. Comments, you know, is throwing at almost everybody. Zezimu kubya kugana from the start. Oba yeye mwenyini yali yagamba, Mikey, I don't want. But again, even me nze ng'omuntu, I think si buli muntu mbu alina okumanya obulamu bwo. Kubanga buno obulamu bwe tulimu nali simanyi. Actually, I regret one thing in life. Lwakuba kati oba tosobola kizaayo tandika bintu bino. Because nategeera abantu. Okutandika ki this comedy? Yeah. Abantu, people are bad to the extent yabalowooza oba ggwe oli wakabi nnyo oba ggwe ofuna nnyo. People want to be where you are. Bwe buzibu bwe tulina. So they tend to blackmail you. Buli kimu ky'omanyi oyo yeeraga naye nga teweeraga, just omuntu tannakuwa time kumanya. So kompeemu time osangeko ewantu. Approach me. Mikey gyebale bwe sikuddamu ogambe ono gayi bye nali ndaba biki bituufu naye gwe from nowhere awo you're tarnishing me. What's the blackmailed you? Bingi sisobola bijjawo waliwo ne wenalaba osibisiza abamu ku ba tiktokers. Yeah, for that boy ekyagwawo omanyi what I saw on TikTok. Farida omuntu bagenda kwagala nnyo bamale bakukoowe lumu kikyentegeeza. Farida oyinza ovuma abantu ku TikTok buli omu ng'agamba muvume from nowhere bagambe tovuma kati omuntu oyo afuna obuzibu ate bennyini abalaba mbu kubanga trust me teri muntu ali entitled kuvuma muntu. I mean, why would you abuse someone? Why would you blackmail someone? Why would you tarnish someone's name? Bennyini abo woogezaako olwanirira your rights ate bakulaga eggwe mubi kwegamba yensi gye tulimu. Tuwandibadde omusonyiwe. Lwandi musonyiye bo tebessa mu ngatto zo tamanyi tebimukwatako wabula ye alowooza obwongo bwe bumugambye Mikey oyo amusonyiwa olina omusonyiwa okitegeera. And what happened to that boy yakozesa statement n'agamba nakwata omwana we nakwata omwana bwatu bwe yayogera n'ayogera video ye kati bo balowooza bintu bya TikTok bikomaawo. Someone n'akwata video n'agisindikira aba club beer then n'agisindikira n'aba Sams. Kati I was losing 2 endorsements nga kye tulina okukola balina kukwata oyo mwana because management yange yagamba era when we arrested the boy yakola video n'ayogera nze bwe yayogera byenjagala nabadde nimba Mikey nsonyiwa nga tugirecordinga ne bamuta. Naye bo ne bakifuula ekinene nnyo ekibye ennyo kibanga omuntu wanajja mu business yo natandika okasukamu amayinja. That's what he was doing. Ate tomugambako. Bw'ate toyina mugambako kwegamba ensi eri fane kyenalaba abantu all you have to do kusirika kuba wogezaako olwana na buli omu olemererwa. Naye ate waliwo woosirika ennyo ne balowooza oyo kimpa enkyekubiri. So once in a while novaako mu mbeera n'obalaga omuntu w'omulagamu ku side ye entuufu osanga baddamu ku magezi. Actually ever since that happened people chow me sikyalaba bantu banneesibako nnyo era abantu gwola bakoledde video byakujereegereza naawe n'oseka at some point noga ono ye ndiwanoonya linnya kamulege. Okay. TikTok esasula nga bw'olaba yo app yenyine nga YouTube. When they verified me banteeka mu digital creator oba content creators gundi association bakuteekamu kati bwe bakuteekamu buli video gy'okola nga esussa eddakiika emu baba bagisasula naye basasula sente ntono tebalinga YouTube.
ntono $3 buli kyobamanya buli views emitwalo nga 10 osobola okufunayo $1 nga 150 naye YouTube bamu sente nyingi bayaye kyensobola okugambamu naye nze all I wanted Apple verifying because yeyandeeta neolaba blogs z'amawulire ezinjogerako bampita TikTok so mukama we bansindikira message ne baŋŋamba Mikey biki you've been doing a great job nasanyuka nnyo ne ŋŋamba olaba app gye mbaddeko ebbanga kale siddene naye ndabye mbu I've been fighting hard to be seen. Kiki verifying sabi kibi batunuya ne bagamba I think they deserve to be verified. I think they look at a page nze kuva we najja nkola bintu byange oba wegendereza siyombera ku page yange nzanya comedy wange oba binyuma oba tebinyuma we bimpeddeko ne mmala omwezi nga sipostinze naye nga ndi ku ekyo consistency kikulu ya kirungi nnyo kati then n'ekirala nayo TikTok nga yesobola olaba omuntu gwe balonda so I think kubanze nali awo nga am the pick. So tewetaaga ku applying? No, you don't. By the way, oberinga gundi kyendala gye baata applying oba yeeyokka. Njoza yeeyokka. Yeeyokka be balina okulaba ne bakugamba we are going to verify you sindika kuba bansaba passport yange oba ID confirming nga nze Mikey. Okay. That is before. Bwebakuweereza message eyo. What was your reaction? Nasanyuka nnyo but again I just lost my kids. Naye nasanyuka. Nasanyuka naye. Chovolaba when they verified me the following day sakola na live kusanyuka nnyo. Yeah. It took me like 2 days. Nenda banga ndyoke naye era olaba live era nazibangako naye nga I'm not fine. Nga tokinyeganako. Okay, mu Uganda tulinamu how many verified people ku TikTok? Mugiji gwaffe bakoma verifying mu Uganda mu 2019 ba verifying gold viv. We baba babalaba TikTok tulina gold viv ali Nigeria tulina gwe basoko verifying mu Uganda. I think edda nga bacha edda ba verifying nga omuntu ngoyina ba follower emitwalo 5 ne likes emitwalo 10 edda. Wakyabanga kizibu biweza ba verifying omwala bamuyita October Ivy so kane kuddako amito kati gold vivu yabadde yakasembayo so muli bana mweka tuli bana kati then tulina ne ba celebrities wana bali verified bangi Palaso was verified naye account ye yagiluzinga somehow simanyi atya. But verifying different categories? No, kati anti Palaso tetumubalanga TikToker. Kuba is a celebrity already, is established. Talinga fe apo be yaleta Palaso okuba ku TikTok oba gwe okuba ku TikTok ogiyamba ogipushinga so they have to verify you. Nga kuliko ba celebrity anti kati nekyo kankikunnyonnyole. But verifying iranga Kenya. Nga gyotwala ebipapula biki gyowandiikira TikTok Kenya naye bakijjawo lwaki abana Kenya bali ba verifying buli omu oyo omukyala alabika ya verification yazitundanga kubanza I remember last year TikTok Kenya yampitako era because of content nengendayo bansasulira ennyonyi biki naye oyo mukyala ekyabijjisaawo kati takya verifying kyekyo kati TikTok yekuweereza gundi I think. Which one is more authentic or TikTok naye obuzibu obuliwo kizibu era kiba kizibu nnyo so buli mwana ali alina kyakola ng'oli ku TikTok olina kyokola focus on that ate beera nnyo ku ekyo kyokka woba ozina dansi kuba babiraba bali kulaba ne boba just okola bu challenge bwo buno bw'okuyimba. Yes, because that app yali ya music era kati fe ba comedian abali verified tuli lucky nnyo kuba ya muziki ekola music yesinga okola it song kati so etwala nnyo abaana abazina n'abayimba. Okay. Biki byekutuusizaako ebirala? Bingi
Yeah, kubanga I've been booked on shows because of TikTok. Yeah. I saw you on Comedy Store. Yeah, but I had the socialite party, my own show, which sold out now in Dubai. Yeah, I was in Dubai. 2021? Yeah, last year I was in Dubai. This year ngenda socialite party nyini njitwala South Africa ngenda Dubai mu December. Me as Mikey Chichi, I mean Nzani. Amanyo gajabo beba kuya ne bagamba, you know what, let's organize this. Oba gwa chileta, because I know Steve can't push anything. Yeah, I think kino actually abana bachimbuza nyeyo, why Mikey? I will give the credit to my management bakoze ebintu bingi. Era kino kigambo mwana yenna ali eyo kizibu but kirungi okwekuumira mawulire but nga malungi. Nja kiza ku management yange kubanga booking yajjamu booking zibadde nyingi naye ng'ebisinga bifa. I had the booking mu UK naye nogenda ne ba Jasmine ne Daddy Andre ne banyima visa. Booking zibadde zijja zize nyingi. Kwashinga bakuma visa. Nasama. Tebamanyi who you are. Era nayogera oluzungu Farida ku embassy. Nayogera oluzungu. Kati ekyaleeta obuzibu ate accent nagenda naye America. Ate ng'ogenze UK. Kuba namugamba what you trying to mean? That I can't go to that country. Kati akazungu kali eri mu ndabiramu ne kagamba Black American ne for real oluzungu for real kati awomba ngamba kyaddala kati omusango baddangu bataddeko negukusi kyokka bambi banyuma visa simanyi lwaki naye teyaddiramu so hope next year naye tebambaninga just banyuma bumi. Hope next year nyinza okugenda. Tebakuwa nsonga? No tebampa naye babazza passport yange n'akapapula. Bayika batya oyinza obutadde? Naye sina kyenjagalayo. I know. Naye kati bo toyinza baconvincing. But again I had everything they want. Bomanyi baba baagala kulaba olina property wano nabiraba nze byebaasabaasabawo byonna ne mbalaga amaanyi mangi naye. Tulina abantu abakoseza that app. Nabamanyika because they attack others, they abuse, they are also consistent. So are we saying them, are we going to see them getting verified because they're consistent? Ateri avuma agenda beera verified. Anti batuvuma mu Luganda ate bali. Anti avuma mu Luganda. Balaba muntu ali naye abasajja bano nze Farida abaana banteekako kembeera ku app eyo nga baloopa nnyo vidiyo zange. Naye nga buli lwenteekayo submission abasajja mbabuuza gw'omuntu agambye vidiyo yange ewemula how comes whatever comment you're seeing there are emojis which are laughing, is it a coincidence? Kyoyagala okuŋŋamba yes bagamba nudity biki naye lwaki abantu baseka kyekyo ekyebasese ennyo naye bagamba I'm a comedian. So even these articles nungi tevala omuntu senga oba ne website yo noba ne Google knowledge panel yo noba ne Wikipedia yo bintu birungi nnyo because biraga how organized you are. Yeah, and I believe those are ones of the reasons to why they chose me. Okay. Naye nga abaana abavuma abantu of course ndabye bangi abadde bavuma abantu. Anti abantu abamu bagenda ne berowooza ne beerabira being famous. Well, kirungi, but how famous are you? I know. Lwaki oba otambula mu tawuni nga buli omu akusongamu omumwa? Lwaki totambula mu tawuni buli omu yes kako kagaya akavuma abantu? Lwaki omuntu takuyimiriza ne yeekubyayo ekifaananyi n'akuwa n'oluyi? Okitegeera. Lwaki abantu oyagala bakkube? Why do you have to put your life at risk because omanyi ovuma olina omumwa oguvuma? By the way kinnuma kiikino Farida buli omu ku nsi amanyi ovuma. Abantu tebakimanyi ne just tutunulamu lwaki maama wange aba ayita mu kkubo bagambe kanti aba tebakyamuyita maama wa Mikey. Kako kamaama ka Mikey kali kagaya akawemula. Kitegeeza maama yoredde amayinja ogasaze ate nga maama talina kuvvoolwa. Kale katuddemu tumulemu katonda to come out with our last segment. Please don't go away.
kale katidemu tumule mukatane to come out with our last segment. Please don't go away. Olwirwe lwakunza n'okyusa direction. Ensonga lwaki oba olina okugenda ewakyamu anti oyinza omuyitako nakuba n'olwokunkoona kati just ogenda ne weeyizeeyo mu maaso. Otwala kiseera ki how much time to shoot a short clip as short as this? It depends vibe ya omanyi kisinzira vibe gye mulimu ne crew kisinzirira ddala kuba waliwo lwe mutuuka ng'olina okushootinga because you have to shoot kati waliwo lwe mugenda nga mwenna mu motoka vibe eri waggulu ne mutuuka nga buli kye mukola then ne skit gye musoose shooting esobola obba vibe. Yes. So olunaku oyinza okukola skits nga 5? Nya ndi wa nnya nempumula 4 I rest. But you seem so natural nti okushooting a clip mukiyinza batwalira eddakiika nga ziba kisinziira ebigambo wetuba nga tukuba kalango omanyi I believe oba okubira omuntu akalango katugambe Summer Festival tosobola gamba muntu mujje ku Summer Festival olina osooka n'omusesaamu then n'okuba akalango so ekyo kitwalamu obudde naye bino just nga tukola bukozi buntuntu dakiika 10 nga mudda kalala ekisinga tumenya location mulina ovuga mu ddeeri muvuge mu ddeeno muvuge mu ddeeri siza kusasulira nedda ezisula ezisinga otuukawo bakumanyi mukadde gyebale twagala kozesaako wano sirina tabbu kwagala nnyo ne mukola. Okay. Who is your favorite TikToker? My favorite TikToker nina bangi. I would say nze buli mwana akola ekintu nga tavuma bantu mwagala naye era mulimu of course ababa basinga ennaku zino gwensinga okwagala of course waliwo akavubuka bakayita Kasebo kana kabebi katobambi bwe kati ndabanga abamuyita Tom D ndabanga California ekintu kyekakola senga mu myaka 5 kaba kagayidingiddwa bulungi fenna kagenda baka tusinga lwansonga ko kakitandise kato kagenda kikuliramu nga kibenga kyakabi nnyo kati umanyi kati nze wa TikTok mbala kyayongerako ku baana ne ku industry nze byensinga otunuulira obulamu bwange kati waliwo gayi bamuyita Fadix yakwata video zosinga olaba ku TikTok kasita olaba content creator nga yakoze video bamuyita Fadix Films naye TikTok awolo nawe wala kudda kibuzo kyange ayina account ye naye mulungi ansanyusa nnyo then ne Bashwa Mikey ndowooza page Bashwa Mikey akola ki ng'ogyeko tukwatira Mikey ng'ali awo akola obuntu account ye ensanyusa nnyo tebaako content ebaawo bwetyo naye ansanyusa nnyo page ye. Obufunze tolina favorite TikTok kubanga Sebo mwana muto we can ignore him? No, Sebo yansinga omanyi buli omu alina ekimusanyusa naye nze nsobola okulikinga almost every video ey'omuntu gye nsanga naye oyina gwowo obudde n'ogamba okay this is nice kati nze Sebo yantwalira ennaku zino ku budde nange as a creator nga we nali ngenda nga nendaba ba Mr. Fan aba Nigeria kati navaayo ndi wano ndaba akaakaana era ndaba nga tekataddeyo posti ngamba kana nga kaluddewo. How do you choose who comes to do a video with you? With me. Nga ndaba wakola ne Brescia oba nani omulala? Ntero wandika mpandika script zange nendaba omuntu agenda ogitula maybe abawala nze buli muwala gwe nkozesa njagala nnyo n'abamulungi lwansonga abawala balungi balina engeri gye basika attention ya video omuntu n'agiraba neweziba music ne video zino ez'ennyimba era olaba bakozesa bawala balungi because waliyo omusajja agenda olaba video eggweko ng'oluyimba talumanyi na bigambo naye ng'alabye mukyala alulimu so abawala nnonda nnyo mbajja nnyo ku Instagram then waliwo ababa bamanyi
okuzanya ye na reaching out to you naga Mikey tukoleyo nomuga kanja wandika tulabe no wandika ne tukone mukola kaideni mulimu n'abalala benkola nabo because we tuina emirimu gye tugatta kati Brisha nkola naye because tuina endorsement mu company yemu yeah Buganda Kombucha. Okay. Which is your other app next to TikTok? Is TikTok your favorite app? Yeah, for now. Then Facebook. Okay. Instagram togobera yenye. Ngwao no yeah ndabanga swaga lingi. Swaga ndina naye ndawanga kwemola just okutula one bakube bifaananyi just to post postinga nolaga emotoka nolaga ndabanga obulimba bungi ekyasinga okumalamu amaanyi ku Instagram aba mulungi naye n'omusanga n'ogamba kiki kino kyentomedde kitabuse buzibu kati saagala nnyo ku nnimba. Osanga nawe waliwo abakulaba nga oli mulungi bakula ne bagamba kiki kino naye nze nnyumirwa nnyo okuba nze saagala nnyo obulamu bwakwerimba kyova olaba mbeera mu ngoye zange za investor nenvuga paka ku site wengenda okukolera nenkola zennyini lwansonga I believe omuntu wakusanga nagamba nga yakumanyirira mu kifaananyi kya investor takujajinga nnyo negonda gosiiba mu Range Rover ate piki nekumpisaako emisinde nga balinga bagenda okusaddaaka amanyi gazikwamu nengamba si yoyo kujja esimu nga yeggwe naye emisinde gye bakututta nga bebafaanaganyako bigere nga emergency gyoliko eringa ya mukazi wa lubuto amaanyi ganzigwamu. Okay. So ebbanga lyomaze ery'emyaka 2? Ndi kati mwaka gumu nga n'emyezi 7 ever since I joined. What's your highlight of that period? Wali yagala kuba famous ogeze or to say what's your highlight? Maze, but all I can say is I think by next year ngenda bivaako ebiki byenkola ebya comedy yeah buli kimu nkirabye wangi ng'okedde no myaka gye next year ojja kuba owezesa 2 years ngenda wenaweza emyaka 3 I think awo nga nkita kati ng'okirekera anisebo no abaana bajja by the way abaana kwe bali nno ku TikTok Madam Farida lwakuba ekinuma tebannabawa time n'abaana kwe bali abakabi omwana ayinza kukola kina yave yamanyi because gwe immediately bwewateekayo omukisa ne gukwata birimu omukisa bya mukisa nja kizza ku mukisa but again nja kukizza kulemerako kuba nange oli eyandaba nga nze ku TikTok ne maybe nenkwatayo siwe nasooka nashootingako ne binsala kati obuzibu abaana bwe balina buno ashootinga nalowooza agenda bba Mikey n'atamanyi olina baby steps z'okoze ki just omwana olina kulemerako n'ogamba ye wano bandabye abantu 2 kanteekeyo aliwo eyo gundi eyo mimu egamba tujja kulemera nja kulemerako just lemerako teekayo genda funa video teekayo ng'olaba agezezaako ng'alina views 13 yes teekayo I know teekayo video ejja beegi ekyusa obulamu bwo kuba buli TikTok video ebeemu yemusitula buli gwomanyi emu kasite kuba $5,000 n'okwambuka abakikubi you're there baba bakutadde mu gundi oba oyingidde gundi ezitrending just olina kwongera teekayo ssaawa eyo gye wateekayo yennyini olabe ekiddako embeera eno gy'olimu kati eyina kyekujjukiza oba waliwo point gy'otuuseeko oba ekintu ky'otuuseeko n'ogamba this is a result of decision gye nakolere to join TikTok or to join comedy. Ina ebintu bingi bye nafuna nga nkyali mukozi but again bingi bye nfunye mu bulamu buno lwakuba kyendabyemu obuzibu obubirimu sinenya baana abo babanga bakabi biseera ebyo ne beeteekako pressure batyo linnya piki ne biggwa nga baavuwadde kuba bangi lwansonga abantu bakupressurizinga
no abaana nno bali ku TikTok oba munaye balowooza ba celebrity munange ati munetwa bayinako tima TikTok celebrity so omwana talinnya piki yeebikka bw'ati jampa naye mu kwebika omwo mwogenda osuba omuntu agenda okuwa $5,000 lwansonga omusanyusa naye takulabangako kati ku piki okwo kwotudde ogenda mukwasa ekisaabagobe abenga ayagala obatomera abayimiriza akuweeyo $5,000 so nze kyendowooza biremeseza abaana okukola ansonga balaba batuuka not knowing your following olumu bakadaama bali eri bali stressed balina ebizibu byabwe kyobola bakufollowinga bajja wano kwemalako birowooza kati gwe omutima gwo n'obwongo ne bugamba haba naye ndi wakabi n'atuula ntya ku piki nze kyendowooza at some point TikTok nungi but at some point mbi kuba egenda lemesa abaana bangi okukola egenda lemesa abaana bangi otuuka ku birooto byabwe kuba Kampala ya leero ba Uganda ya leero you have to work temuli short ate nga yo app nga yo simbi but abagikoseza ne befuula ne beteekako that too much importance gye batali oba gye batalina bwe buzibu abaana wasiwasi mungi kuba osangayo TikTok atakwata simu olumu nga bamukubiddemu weereza kawunga ka gavumenti olumu ng'akeetaaga n'akazira bwe yetakwata simu talya kawunga n'atuuya n'olw'enjala mu nju nze sikwata simu ndi sita naye nga just following lwakuba ekiba kibalemye otegeera we are just public figures whereby ng'abamu alina following ya 10,000 20 naye ng'asobola okuzunga omwo mu Kampala nga yeebisa ejjampa teri amumanyi naye nga takimanyi kyekitusumbuwa so nze mbadde nsaba abaana babasinga weeweemu ka time jampa eyo gigyeko yambalayo t-shirt yitamuko ku booda abantu we bakuyita then amaanyi go jaggamanyiraawo naye we baba tebannakuyita please mugende mukole ensonga yemutaakole mugenda kubba baboola n'emirimu nzogo sikyagukola ndi yes banandaba batya nga okitegeera naye nze abaana nze lwakuba kati time reached and I got busy mukama wange yennyini n'alaba nga mubizi naye nze abaana bansanga ng'omwo mu Serena nakusanga ng'ositudde screen we not uyanie oli mu kalifulekita ne element nagamba yegwe Mikey n'omugamba ye nagamba mwana nkwagala nnyo tukubeyo ekifaananyi n'omugakamala chapa olumu n'alaba gwasaba ekifaananyi atuyanye nnyo musinga naga nayo no starch reality n'emukuba nagamba buno obulamu kitegeeza bwaki bwa bulimba abaana ekibasumbuwa kyekyo waliwo bolaba ng'abeera kuli from morning to evening nogamba akola dya emirimu ate abamu bakozi bweru mu mawanga g'Abarabu kati nogamba naye omwana ono buli ssaawa abeera kuno when do they do their bosses nze nakolerako waliwo kampuni etwala abaana ebweru naye abaana abo ekisinga okunnuma wotuuka ku kampani nga babajjeeyo gye bava kuba abasinga bava wala nga balina bumapeesa n'omulaba n'oba briefing amawo n'obagaba naye mugende mukole woba olese mami nga tali bulungi genda okola omusindikire ku ssente oba olese omwana basinga baleka abaana kuba oba olese omwana omulese Kampala oba omulese mu kyalo gyali oba ogenze mumutereeza yenna gwolese kuba ekikuba kikututte bannaku naye otuuseeyo otandise ku recording abaana ba mukama abo mbu balalu oba postinze waliwo video gye nalaba omuwala gye ya recordinga n'agamba banenze mbeera wano naye ono zolo n'amurecordinga naye gwe weebuuza omusajja lwaki ye omwana wa baamukweka gwe lwaki omurecordinga kati nga bamukuba obanga bamukola ekikyamu ng'ajjeera ku app omanyi beekonsolinga bo kye nalaba tebaagala banenya then tebaagala bombu tebakola nsobi kati ayinza okujja nga video baagiraba a week before ne trending kumbe babosi nabo balina amasimu agirabiraawo kati n'ekirala ensonga lwaki agenda giraba muli mu nju yeemu gundi zammwe kyobolaawo oba obeera mu kirwa yebeesinga olaba vidiyo zo oba obeera kawempe yeesinga okukulaba bwekito bwe kibeera kati bosi wo walaba nga omwana wo mutadde ku gundi nakukola ekintu ate gwe nojja ng'okaaba baagala kunzita ne weerabira kye wakola komenti zino waliwo komenti ezo toloka dduka kale olabira ddala nga at some point internet ene tuvuzeemukko bubi abaana bakozeseza abaana ensobi nyingi
lwansonga guidance ntono naye ate nabo sibanenya avudde embaala eyo munda azze atuuse mu Kampala atukidde ku kampuni Nyonyi atuuse ebweru bamuwadde essimu so Njagala nange kati ke kaseera kange kyobalaba beetunuzaamu essimu naawe mula ebigambo nga 10 lwansonga obwongo bwe bumugamba bikoma mu ssimu kumbe maama w'embaala agenda biraba ani agenda biraba kibi nnyo. Sad. I think tetulina we tuyinza kufuna musomo gubatajetinga bonna if they can't watch such shows. Tebaagala muntu ababuulirira era bakuvuma. N'amanyambo baagala nnyo abantu abavuma abantu ne bamuyita papa balina amannya ge beeyita okwo ku app nze mbalaba. Papa, papa musabule. Naye ng'oli awo emula maama wa munne gwe nomuyita papa. Mbu team of violence bo kale bibasanyusa naye I believe amazima gajja bakuba when it's too late. Omanyi kasita amazima gakutomera wegati kugamba bulijjo nkola ki video ze wali codinga kati awo ate wabeererawo neyebuuza naye yemmekirwa kyafuna endorsement ate kati gwe nga baba balina kukyawa weeraga mbu omanyi kye nabalabako kasita gwe tokola kye baagala oba weeraga omanyi kye kati what I saw about our supporters abantu abo batuwagira baagala nga be bakuvuga ate ekitasoboka abamu tebatuvuga lwansonga nze bankuza baŋŋamba oli musajja olina okwetegeerera omuntu ajja gambe mu comment koloti bw'otakikola jje enkyambu akuvuma nze ndi faani wongenda nakujjayo follow yange please take your follow era kyobola abasiiba okwo tap the screen yekitegeeza yagenda kukola simanyi munnaye naye nga app nange kwendi tap the screen. TikTok teyina procedure mweyita okuteekawo fairness kuba ndabanye abantu nga bakaaba my account has been banned. Tewa second chance to people to explain what exactly egigaba naye kino kankinnyonnyole bayirawe waliwo abaana basinga okukaaba okwo ne bagamba baloopya akaunti yange. Farida teri aloopa akaunti yo. It's you. Tetusoma mateeka gano app eyo nga tugiggulawo. Just twagala kuyitawo buyisi tugende bugenzi. Naye app eyo eyina obukwakkulizo n'ebintu bingi. App eyo obadde okimanyi ne bw'okwata bukwasi mwana mu vidiyo ng'olina ky'okoze ekitakwatagana basobola okublockinga. Ne bw'okwata kaso ne bw'olaga omusaayi balina obukwakkulizo kale yo app eri mean ekyo nkikiriza eri mean nnyo lwansonga balina obuntu bwe basobola okublokingisa nga katono ng'okoze akantu ko kalungi boda neeyitawo ne bagamba kuyiseeko kate kutomere bo kye bayogera ekyo ne bagikuba gundi video ne bagikuba violation kati abaana kye bakola kikino waafuna violation ku video yensobi bonna gye bakola gye batamanyi violation ejja wano wansi ne bakuwoninga warning eyo kyoba olina okukola appeal woapiiri nga bagenda kukkiriza oba okugaana we bagaana weetonde okitegeera I'm sorry I didn't know this video is against bichi but I have deleted it. Bo bambi kye bakola olumu kuba strike agijjayo bujja kati abasajja kibanga omusomesa wakusanga bwati nodduka already akulabye kati bwagijjayo obusajja bugamba already abadde akoze ensobi okay ekitegeera nga bokukoma in mind ogwo mulundi gumu egyebiri esatu ena etaano nga account bagitwala kati tebagiza ne bweweetonda otya ate batera teguba mukisa ngoddayo buto maybe kuffe kati abamu abalina gundi email zaabo bennyini batop osobola okuwandiika ne bagiza okay kati omwana tu lockdown bwe yamukwatira ewutomuzanga waabwe paka kati tebajjanga omuggalo omugi gwavaawo anti nkizza ku byakugamba si buli kye tukola ku nsimbu buli muntu alina okukimanya tomanyi oba twagenda n'ennyanjula tomanyi kitegeera si buli kimu omuntu alina okukimanya waliwo ebintu nga tubyekuumira mbadde manyi okuva olwakyali awo tebamuggulangawo abaatuggula naye nadduka nadduka naye n'abagamba abazeeyi bannange mbalabyeko eri wanyumidde nnyo batugulawo nadduka kamba yetere ku lwana lulenzi lubalabeko naye yali kusomera I think you think we namufunira
somero yali ku campus kati nga yepangisiza n'omuwonya rent netutuula netunyumyamu she moved in but again era abantu olina okugenda n'obalaba. Abaana abawala tebabatawaanya? Of course era abawala baba bakutawaanya naye babeereyo mu kabokisiko abasonkereza bashi mwenyewe. Obuzibu bwensanga bwebwe buma mukyala wange naye nze bajje bansumbuwe nyumirwa nnyo okuntawaanya mikwano come closer bajje bansumbuwe babebi nebalagirako bwereere kizibu nsaaga naye of course ebyo bikemo. By the way I would say abaana kye bagenda okujja mu TikTok kuba okukola kutono kweyo app mpozi mbuto era olaba ebivaamu beerikodinze butambi ebiera n'endwadde kasita toba focused ez'ekikaba n'endwadde kubanga obwo obulamu bwe tulimu abantu ekintu ekitulimba kiiki n'abavubuka kye batamanyi. Omuntu nga wawaana Mikey gwansingira wagenda okukumala bw'ati agenda awaana omulala amuveeko awaana omulala ye nga tageti ye mmwe just bayitamu. The same applies to us boys. Nga bwe ngenda okulimba gwe mwana muwala gwasinga onnyirira waliwo omulala gwenda bigamba n'omulala nga naye goal yange eryemu ogimanyi bwe mmala kati jjukira ngenda kumenya omutima ate oyagala okunkakasa Mikey ono mukoze ntya kanjagale ani awo TikTok omulala n'oyakkole kyekimwadduke kwegamba bigwe nga kyofunyemu oba nabisira nate si buli muntu gwe weegatta naye mbwofuna mukisa bannaye lwakuba naako tukeerabira gwe n'otunyigira. Nze nina okukkiriza nga nze omuntu osobola okwebaka n'omuwala nalinako omuwala kankunyumize neŋŋendayo nennuuwa kinalina kivokise kyonna nafulumenkeera wakibyeko amataala saidi mira saddayo kati awo wenkugambira oba muyinza okukola ebintu kumbe mukola bisiraani byereere weya omuntu akusiiga mijini tewamusiibula saasiibula oyo yakimanyi era waba ndaba nsonyiwe natya nnyo saidi mira mukisaka temwalimu ennyumba emotoka endala bagimenya nebabba mu rediyo babula twala steering na fuluweeru naye gwe kyobomaya yonna bagibbamu ebintu n'empunga. So si buli gwe weegatta naye ogenda kwegatta n'omwana piki okuba omasuke mu bbanga weewuunya ensi piki okuba n'omenyeko omugulu naye nga wasuze onyumirwa naye ngololo nakifunayo awo girlfriend woomu mutandika obulamu mwezimbe mpola mpola. ebikemo obwenzi bunyuma ng'olina ku ssente naye ofunyemu emitwalo gyana oyagala kakasa muwala gwasinga omututte ku gundi y'ebbeeyi ate gwe tikitooka ya mitwalo 3 muyinawo 10 okedde ogimuwadde embugeeti wubba kumbe gw'omanya amazima gwakusange nga ate oddukawo ddaka onywa amazzi mu kiro obulamu bwa bbeeyi oluno nga wejjusa oba ate namusanze wakyekyadde kimpalsula bwenzi bwa bbeeyi. wasomera primary ne senior? Abe amasomero gange naye nga kinsobola okugamba nasomera mu masomero 8 eki primary from form 1 to 6 nga bango babugobi naine eddalu kuba basomesa oba kwokya amasomero? No nze ate eddalu lyange muna eryali ddala sali violent butakuba bikalu kwogera Luganda kusala bucupa mpale kusala bucupa mpale empale nengenda ne bagifiitinga kapolingi naye waliwo ewanuma ku ssomero bangoba ng'omusomesa ayagala kaddemu kange tekaalikako kaali kange nga naye akaagala kyokka nze nali sikaagala nnyo kati kati lwaki wali omulemesa nga ate yali akaagala ate ye yannemesa gwe lwaki oba ongoba ate wali kyokagala nnyo yali akayita Brenda Sebo gayi Sebo ne bampita mu komiti ne baŋŋamba nabadde mu muzikiti ekiro ne mbagamba naye nze saabadde mu muzikiti wabadde muzikiti n'omuwala ne bampanga Sebo omusango naye nga tewali muzikiti saaliyo saasaala n'ekiro ekyo
naye ssebo era nze ndi muyagga nali nfuluma ne mugaa ssebo ddooso oyagala mukazi wange ne bansibirako actually yali akaagala nga kaŋŋamba kyokka nga ne laavu ya kisiru ndi mu boarding kandeetera ekikomando nekinnumya olubuto naye bannange waliwo ebintu by'ekisiru banaye eby'omu masomero omwo naye maama wange olunaku lwe yanneetamwa bangobako kusomera erimu nga tebampadde na bintu kesi tebagimpa n'omufaliso ne maama wange namusanga mbeera kibuli awo kati nzikirira nti akaserengeto kati waba okkirira edduuka lyaffe oliraba yandaba nantunuulira bwati ng'azikirira nange osomera kibuli bangoba yiganga bali bakasuka eyo omwana n'agenda abeereyo naye bankasukako ne mwaluwa gye nakolera form 4 yange nenkomawo wano nengendako ku Ebeneeza ne bangoba nengenda ku Central Lens ne bangoba nengenda Jipre Jinja ne bangoba ne malira iganga bwe nakomawo mama yantunuulira bwati kati nga ndi eri wala nanoonya kyeke ekigambo n'obusungu nga kimubuze nangamba omulundi gumu wabula muzimu gwe baba bagobe wano totuuka ogamba ndi mulwadde nkomyewo obukomi nagamba kalagiro laa wiiki emu wiiki bbiri nanga naye gwe toddeyo ku ssomero kati olwala nemugaana amazima agaliwo bangoba kati nanoonya mukazi wattu somero eddala baganda bo nabo bali bwe batyo no baganda bange bali okkaate munnange mukulu wange omu yamalira ku Kyambogo gwenzirako yamalira Makerere nebo bali oke bambi gwe atali oke ne bito byange no natereera what is your wildest dream ekirooto kyo kyomanya kino bwe nakikola mukama ntwala fuuka MP MP wekawempe bakibuli makindyawo kuba I believe those people get a lot of money and whereby if I had that money I could change at least kati wulira 300 boys obulamu ne bukyuka mpozi ng'oyagala kufuna diplomatic passport they get money and spend it the way they get it kati kankubulire Farida amazima nze I have no problem kuba MP nga nvuga wish I'm telling you nkugamba amazima kubanga ku myaka gye nina 26 at least nvuze ku buli mmotoka ne dream car yange ngivuga motoka BMW enene ya gye nvuga kati ye yali emmotoka gye ngamba Mikey bwe ndifuna eno emmotoka ngivuze sirowooza mbu ndigituukako nenfuna neŋŋamba senga ngula wane wantu ettaka nendifuna okitegera kati nze nina okukkiriza waliyo omuvubuka alina ebirooto nga nze naye ngaekimusumbuwa kiri kimu talina watandikira bulamu naye nze ŋŋamba senga abavubukawo buli muvubuka osobola omuwaayo akasente neweziba miliyoni 2 n'omugamba mbatadde wano muyige ebyalaani naye mbawoze sente yigotunga empale yigotunga engoye kuba abaana bali omwo mu kibuli babbi naye nga nakula nabo kati naye ng'ekimubisa alaba Mikey gwe yakula naye eva ajja akyusizza emmotoka kati mu 2026 ojja oba ogenda kwewamu ebbanga I'm not sure 2026 will be like jabba nkonye kirabika 30 katonda mpa obulamu oyinza okujja kuba ndaba kibulamu gwogenda okitereeza nsobola I wish you the best. Thank you. Tumirako abantu bana mama wange omulungi nkwagala nnyo kozi bagaye mukyala Aminani nabbanja omubwati ajati Nalongo Bashi respect webale nnyo byonkoledde mu bulamu bwange webale kyusa bulamu bwange nja kutumirako buli mukozi gwe nkola naye ku Fenon ne bosi wange wa ku Fenon baweddeyo then ntumire na buli awagira Mikey seems too funny mwebale nnyo. Okay, I think that's it for today. Thank you so much. Abatambulira kuba Monday up to today. Mikey seems too funny. Yoyo mu bufunze. He wants to be an MP. How you switch from a... Okay.
I wish you the best. We'll see you again on Njawangula. Monday. Tubagaliza weekend. Njawangula. Toja kuwangula. Njawangula.